Sheebah yakomyewo era ng'omuntu omukulu w'abeera n'akomawo ekiro nange neebase dda n'akomawo ayingire mu nnyumba yeebaka. We namubudamya nga tannabafuna ki nnyumba. Kati yabadde ayingira bw'ati agenda okwebaka, ennyumba n'ekola ki n'eyiika. Sheebah yazze ewange ng'aleekaana ng'akaaba n'okaaba ng'atidde nnyo. Gwe otandikira obbimanya nga gy'aleekaana? Otandikira obbimanya nga gy'aleekaana. Nabadde mu tulo tungi nazuukuse natidde nnyo ng'omanyi oba abadde ki. Nenzigulawo n'ankwata ku mukono nga jangu olabe mbadde nfudde, bbulooka enkubye n'omukono. By the way omukono bbulooka yagukubyeko. Nako n'onyumiza ennyumba bwe yali n'onzirukako? Nali ngenda kunyumiza naye nange nawunga Wali otidde? Natya lwa nsonga alina engeri gye yayiika yonna si kisenge kimu naye n'eri ne kiyiika. Walimu mu nnyumba? Netandika ebintu obijja nenziruka nempita nti Sheebah. Bagamba akuba enduulu ekiro n'ogamba nti Sheebah nze nfudde mukunja mukubire. Nali sikisuubira kugwa naye kyonna kyakunkumuka era oluggi lwasigalawo ndowooza walaba akapaati akasigalawo. Era mukunja ne mugaana omugamba tugende okusula weewali lwakuba ye naakola n'alemera. Basoko mpe high five wamma. Wennyini asobola omuwa okusula. Omanyi ekintu kye bayita Sheebah abadde abeera ku street emyaka gyonna nga tafanga ajja afiire mu nju. Amawulire gaakusanga kubako olwo twajja ku makya tetwakusanga nawe? Nali Rwanda, mbadde Rwanda, nze simu baaginkubira matumbi budde zaali ssaawa 9 ogw'ekiro. Eno zaali 9 eri ziba 10. Nga miranga ng'abantu bonna bazuukuse ekiro ekyo, ennyumba ng'eyiise nga n'ekisinga okwennyamiza yayiika Sheebah mwali naye n'atafa. Omanyi ne sitaani yeegulumiza ayagala alage Katonda nti wendi. Baavuganya bali mu competition? Yes, ne sitaani anti sitaani yali mu ggulu, Katonda mbona amusuula eno ku nsi. Wali ng'akola gwa kuyimba nga mmwe muli ba sitaani mu abayimba. Kati we yajja eno ku nsi ayagala ndowooza naye alage Katonda nti nange ndi w'amaanyi. Kati mu kumulaga amaanyi aba alina okukwatayo abaana balaba abaana ba Katonda abasikeyo mu kyaki kubanga ebyafaayo bya Sheebah yali muyimbi mu kyaki. Nga ggwe bwe wali? Nze saayimbako ate mu kyaki. Nga ali musajja wa Katonda nnyo. Tuli nze ndi mu Advent. Naye wagwa? Saagwa naye sikyasaba. Abadvent banywa enjaga? Ate we mba nywa enjaga njinywa ku lw'Abadvent. Expotv to the world. Abalabi baffe aba Export baagala nnyo mwebale kubanga mutuwagira ennaku zonna, mwebale butatulekerera. Oli ku Export oli ku social media platforms zonna tunoonyeeko tugoberere. Amannya mbeera omwanasoda, nkola ne muganda wange Abe okutusaako ensonga ne ziba nga za mulembe. Baganda baffe abakyabeyi.com abo bo bakwasaganya ensonga za online. Olina ky'oyagala otunda kikube kifaananyi kipositinge ku website yaabwe bagiyita kyabeyi, www.kyabeyi.com. Eyo app munnange gwagala oggula olina ky'oyagala oggula n'agenda ogivisitingeko okirabe. Gwagala otunda oteekayo details zonna abaguzi ne bakunoonyaako nabo twatandise okukola nabo. Olunaku lwa leero tuli Makindye, tuli ne mukyala Sheebah Kamukirooza. Agana amaka g'otulaba agatuli emigongo waffe Sheebah mwabadde asula. Naye twafunye amasimu obudde bw'ekiro nti Sheebah abadde afudde. Naffe ne tudduka mbiro tujje batunyumize ogwabadde. Anti Sheebah oli otya? Gye ndi ogamba otya? Ng'oli munakuwavu. Anti Sheebah nga yadde anfuddeko. Embeera yabadde etya? Enkuba yatonnya ki? Enkuba yadde tetonnya. Sheebah yakomyewo era ng'omuntu omukulu w'abeera n'akomawo ekiro nange neebase dda n'akomawo ayingire mu nnyumba yeebaka. We namubudamya nga tannabafuna ki nnyumba. Kati yabadde ayingira bw'ati agenda okwebaka, ennyumba n'ekola ki n'eyiika. Oba yagisindise ye kennyini? Tasobola. Bambi ennyumba yayiise ate yayiikidde ddala ku buliri wasula. Yabadde ayingira bw'ati kubanga nze waliwo baneiba abadde bamulinaanya abadde wabweru ng'akomyewo. Ssaawa nga mmeka? Abadde ssaawa nga zigenda mu 6. 6 awo ne bamulaba ng'akomyewo. Aba akyali bweru ssaawa ezo? Olumu aba akyali bweru akyatuddemuko ne bakyalibe. Baseetula luboozi. Era wakomawo nze tajja wange kunnyega yeebaka bibye. Alina akasumuluzo kakateeka mu bulago ndowooza bajja bakalaba kabeera mu bulago. Kati Sheebah ayingira bw'ati
ekyatuyambye simanyi oba Katonda we yakigi naye Katonda era yasalawo kubanga yabadde akyayanula bintu bye kubanga nze yabadde yasibyewo sirina bisumuluzo biyingiza abikyali bweru nze nembyanula nembiteekawa ku waya mu mulyango kati akawaya ako mu mulyango kaliko akagiramu kati we nataddewo nti essuuka ku waya okwo yabadde akyalwana na ssuuka agisikayo eganye neiba nga balaba adde tebanneebaka bw'asika waya essuuka eganye kati mu kugijjayo bw'ati ayingira bw'ati mu nnyumba yeetetenkanya mbu bwe bayeebake kisenge ne kiyiika Sheebah yazze ewange ng'aleekaana ng'akaaba n'okaaba ng'atidde nnyo otandikira obbimanya nga gyaleekaana nabadde mu tulo tungi nazuukuse natidde nnyo ng'omanyi oba abadde ki nenzigulawo nankwata ku mukono nga jangu olabe mbadde nfudde bbulooka enkubye n'omukono bayirawo omukono bbulooka yagukubyeko nenzijja ne tusooka ne tusikayo olaba wano wabadde ateeka omufaliso wano era ekisenge we kyagwiridde ddala kitegeeza singa yabadde yeebase singa Sheebah waffe yabadde wakufiira tetumanyi singa kyamubaddeko ssaawa eyo obudde bwakiro olwo zigenderera tuli mu kusikayo buntu bwe zizo tuyingidde ssaawa 7 zizo tuyingidde 8 tuli babiri banneiba nabo babikooye bayingidde babivuddeko ne tusikayo ebintu aye nga takkiriza tubireke ekiyumba kyeyongera kuyiika mugamba gyani tugende nammwe nga bwemulaba embeera ze nti aliko obutali butategeeragana bulungi amugamba Sheebah tugende ng'agamba ebintu byange nyimala bijjamu naye ng'ekisenge kyeyongera kuyiika neŋŋuma ne tusikayo ebintu ng'alemeddemu ate saagala mulekamu ne tubisikayo ebimu byebimu ku bino engoye biki yabadde ayozezza ezo yabadde yazoozezza byonna n'adde ebyo mbyanudde byonna ekisenge ne kibyonoona kati tubitaddeko awo bikamukemukemu deni tubikole ki nteekateeka kyeddako kati nteekateeka eddako byensula kuba kati wano wobadde omubuddamiza wo tewakyaliwo enteekateeka eddako Mukama mulungi twafunyeyo atuwaayo ku kasente k'ennyumba omukyala manya ngeerabidde Princess oba Sharon ya Princess Shakira yatuwaddeyo bambi kasente k'ennyumba right naawe omaze n'ogisasula baligitereeza Sheebah mwagenda obeera era Katonda mulungi kuba yazituweeredde na mu budde kuba oyo omukyala mu kujja n'otuwa ssente yasooka laba nnyumba agimanyi namuleeta ne mugamba obuzibu bwe nnina Sheebah bwa kusula najja n'agiraba bulungi n'aŋŋamba kale tugenda laba n'amala akasente n'akandeetera kati nva gisasula era nkedde bukezi ku makya kugenda nnoonya bana ba brokers then ne tufuna ennyumba n'engisasulirawo kati Sheebah afunye awantu awali safe ogenda otulaga ngenda obbalaga nga buli amwetaaze nga mutwala wali koziko nga tetumusanzeeyo olumu nga mbatambuddemu ng'omuntu omukulu ako kakuliriza nnyako omuntu omukulu ati agira n'atambulamu n'aŋŋamba maama kanzijje kati omuganda omuntu omukulu kuba nange musanzewo n'aŋŋamba katambulemu era banne etaliiwo atambuddemu ng'omuntu omukulu naye mateeka tugenda mufuna abaganda baffe abali ku Expo bambi yatidde nnyo yakaabye ekiro kyonna naye nga nange sirina kyakkola ne mutwala ne musuza ewange ekiro ekyo ebintu bye tebyayonoonese nnyo ebisinga byayonoona eddagala nsula nalyo kyekirungi eddagala nsula nalyo naye bino nga ku bino bye baatuwawaako okulyalyako bikebe by'amata byonna bbulooka zabikoze eki musanze yeefulukuta anoonya naye byabuze namugambye byesonyiwe tujja kufuna ebirala ebisinga byayonoonese baganda baffe tugenda tambula ne ku nnyumba wennyini ne Sheebah era tujja mufunira tubuulire ku nsonga eno byatandise atya era obudde bwa kakati awulira atya tugenda tambula tujja tuuka ne ku nnyumba eyo osobole okugiraba gwe weekuumire ku Expo
Yona ndikola siyakunja gikubamu embogo ey'omukazi naye kyagikuba kyasinga n'okumpulira ebe kyagikubamu nendogulire Sheebah asula munda oli omuwala akukuumako yasula wali Wada yatikanika okukitereza naye sikyalo. ye yasula wano gwe n'osulawo obuba obwebuno gwe tonnafuna kitanda engoye oziteeka wali sabo kiramba ate kirungi kigulamu omukazi yaleeta eguliya tiketi nga webale kubeera muyonjo manyi Sheebah mbadde suubira kubeera nti obeera abantu abayonjo wewali alina ne kafakeddo sebo agira nanjona webale kubeera muyonjo mbadde sisuubira nti ngenda tuukawo nga wafa onkubye nno surprise bulijjo oli kakyala kayonjo obooli ofunye wafuna muyonjo obuliri bwebuno oba tutule naawe waffe kati tutuule wannyabe amakago dani tuletereko tutuula wano ku buliri Sheebah buli gwendo tuula anti naawe tuula naawe tuula abalabi baffe aba Expotv beebaza nnyo mwebala obutavaako story nga bwe twagitandika ey'ennyumba ng'emaze okugwa olwaleero tuzze wano eno wennyini Sheebah we yafuna ennyumba wagenda okuba nga yeebaka ennyumba eri mwagiraba kate emutire mu nnyumba Sheebah kuliko ennyumba nagiwona nako noonyonyumiza ennyumba bwe yali n'onzirukako nali ngenda kunyumiza naye nange nawunga wali otidde natya lwa nsonga alina engeri gye yayiika yonna si kisenge kimu naye neeri nekiyiika walimu mu nnyumba netandika ebintu obijja nenziruka nempita nti Sheebah ewa ku mulyango nemukonkona nemugamba nti ffe ennyumba yonna eyiise ebintu tutandika obipangululamu nansuza muli eri wemutera okujja nasuleyo emabega bagamba akuba enduulu ekiro n'ogamba nti Sheebah nze nfudde mukunja mukubire nali sikisuubira kugwa naye kyonna kyonna kyakunkumuka era oluggi lwasigalawo ndowooza walaba akapaati akasigalawo olwaleero twakoze ne baganda baffe aba Kyabbeeyi ye app eri ku mutimbagano bano batunda ebintu osobola otundirako ebintu n'oggulirako ebintu kyogenda okola ogenda kwata essimu ye eyaseereza teekamu www.kyabbeeyi.com ogende ku website yaabwe mwe tugenda mu Christmas oyagala kugula bintu gendako oguleku ebiri naawe ayagala okutunda genda kweyo www.kyabbeeyi.com otekeyo kyoyagala okutunda teekayo enamba zo abaguzi bagenda kukusanga mu nnyumba w'oli aba El Shaddai Money Service International bo batambuza ssente zetolooza ensi eno yonna tuli mu Christmas mwagala weereza abaagalwa bammwe ssente genda enamba ziri awo ziyita wansi n'eza Kyabbeeyi kweziri naye n'eza El Shaddai weziri awo wansi osobola ogenda mu inbox ne bakutambuliza ssente okuva yonna oba oli Saudi Arabia that is UAE oli musimanyiwa yonna bazireeta Uganda. Mukunja mukazi wo Sheebah mukwano gwe yali afudde waliwa ekya mukazi wange oba obyonoona Sheebah alinga sister yali afudde abatulaba mbalamusizaako enze Omukunja Atasera bampalanira ipsi zange twatoba nnyo tukuba nsanyuse nnyo nange okubeerako n'aba Expotv kyali kikangabwa kale ye kikangabwa mu guno omwaka kyenkyasinze endowooza okufuna Mukunja kikijja kitya omanyi ekintu kye bayita Sheebah abadde abeera ku street emyaka gyonna nga tafanga ajja afiire mu nju amawulire gakusanga kubako lwe twajja ku makya tetwakusanga nawe nali Rwanda mbadde Rwanda nze simu baaginkubira matumbi budde zaali ssaawa 9 ogw'ekiro eno zaali 9 eri ziba 10 nga miranga nga abantu bonna bazuukuse ekiro ekyo ennyumba ng'eyiise nga nekisinga okwennyamiza yayiika Sheebah mwali naye n'atafa
kwegamba Sheebah nange kati ntandise oba nga sikyamutegeera bulungi, asobola okuba nga obaliko amaanyi ag'enjawulo. Si muntu wa bulijjo. Ebintu bya Katonda tosobola kumanya kubanga ennyumba eyo twali tetwagipangisiza Sheebah nti agibeeremu. Ennyumba eyo Sheebah yali asula ku lubalaza lwayo ng'eri awo ng'enju ebeera awo nga terimu mwalimu abavubuka abaali basulamu. Bano abavubuka be bajja mu byalo ne babaleeta batembeeyo amenvu. Kati ye baali bagisulamu, kati we badda mu kyalo enju n'esigalawo awo. Kati Sheebah ng'ajja ne yeebaka awo ku kabalaza. Kati omukyala nnyiniyo kwe kugamba bali kasa tebannakomawo. Omuwala oyo kati bo baali bamuyita mulalu, bambi agira ayingirako agira agwanga omwo. Munange Sheebah ng'ayingirangamu ng'ekiro bambi ayingira ne yeebaka era n'abeeramu nga tuyiye ekiddako kuba tuyita mu bingi bayitha obulamu bwe tubeeramu ne Sheebah ono. Lwakuba nti awali Katonda twabitandika teri atutumye, kitegeeza tulina okwewaayo mu buli kimu. Sheebah ekiro ky'okwolwo by the way twali twamaze n'okufuna abazira kisa nga bamufunidde enju. Kati enju eba emaze okufunika, ojjukira Dolly Jerry yajja eyamuweereza biri ebintu ebizigo biki Deni ne Shakira ng'ebyenju biwedde nga Jasi ba bloka ye baali bakyatawanyamu eshifa bamugamba enju biki kati enfunisa enkeera agenda kuyingira kwegamba eri yali agisulamu ekirondooza ky'ogamba ekisembayo yali agiggala enju aba ayingidde ekiro yakateekawo oluba enju yayiika buyiisi be bwa amabulooka gonna ne gayiika neegwa yonna yonna. Sheebah n'akuba enduulu kyali kikangabwa kuba nasooka ne neebuuzaamu abantu babadde bagenda kugamba batya ku muntu wa kuno ekigambo kyatema. Kutema migambo kuviira ddala kuggwe nange nabadde nkwesunze nkutemeko guli gwennyini. Nabirowooza era natuula gwe kyonomanya esimu gye bankubira twamala ekiro kiramba nga twogera ku simu twayogera ne Sheebah essaawa nga 2 nammwe nenjogera nammwe saddamu kufuna ku tulo kubanga nasooka nenteeberezaamu ne ŋŋamba ekitegeeza bakamiliyoni be bagamba mbu basaddaaka bakka mu nnyanja bakenzo simanya sebbrother we simanyi banoonya obugagga kitegeeza nange nali ngenze eggwamu eri ettuluba. Bituufu oba si bituufu bye boogerako bali anti kati nakkiriza ebisinga biba na bifu kubanga natunudde incidents ya Sheebah oluzungu incidents okyonoonye incidents wama Sheebah kiri ki incident mukunja akono incidents Sheebah kyasoose okwogerayo ekibadde ekituufu kimanyi Sheebah asobola tusinga oluzungu fe abasajja abakulu. Tugenda kwebuuza mukunja ekikututte Rwanda ki kuba abasinga bakkirira Tanzania gye bajja amaanyi ago ge bakolerako saddaaka ekikututte Rwanda era Sheebah n'afa ki? Awo n'eby'e Rwanda bandibiwakanyiza bandigambye teyabadde Rwanda alimba yabadde Tanzania oba Nigeria kuba eyo gye bagamba yeterova amaanyi age bandyogedde ebigambo bingi abaana banoonya hiiti ffe twamulabanga mbu yayamba Sheebah kumbe yali alina kyayisaawo teri alumirirwa obamanyi nze simanyi nakumanya gundi yaŋŋamba omukulu bamuyita Abe abeera ku kamera za Expotv yaŋŋamba Sheebah abafiira mu nju ffe tubadde n'essimu tugenda kuziggyako ne mu kuziika tetwandirinnyeyo. Ate Abe nga watya nnyo tobeera mabega kamera awo wokka ate n'akatengo nga k'amaanyi. No ekyo ekintu kyantiisa for real guno omwaka ekintu ekikyasinze okuntiisa nti osooka n'olowoozaamu Sheebah abadde ku street emyaka emeka asula bweru tafudde enkuba emukubira ebweru n'abeerawo mu mbeera eyo n'afuna olubuto ng'ali ku street n'atafa n'olabirira olubuto n'asula olubuto emyezi 9 n'atuuka ku lunaku lw'esindika omwana n'afa Sheebah ye n'atafa n'asigala nga ye mulamu n'atwala omwana n'amuziika nga ne taata we tamanyi gyali talabiseeko mpaka kati talabikangako n'aba mulamu ate n'ajja n'afiira mu nju gwe tolabanga ekintu ekyo Shibose gwe tolabanga ekyo ekintu mu lo kiwa challenge nnene mu bulamu omuntu aba kiba kyangu kyagattagatta ne bagamba Mukunja alabika alina bye yali ayisaawo Sheebah ne basaddaaka Sheebah
Teweefunamu nga n'ogamba nti kanninye ku break Sheebah mwesonyiwa kuba yonna ekintu ekibeerawo mu bulamu bwa Sheebah kiri accounted. Nafuna okutya kw'amaanyi ne njagala ne ngamba oba Sheebah muleke naye ate omutima ne gumbuuza mulekera ani? Ate kati wenta bonna baba batidde. Gwe kyogamba Shifa tebaaliwo bonna bolaba bakwata ku Shifa essaawa eno abakwata ku Sheebah essaawa eno bagambye babazadde jjo. Ne ku bannayuganda omugambo gwe batemera ne bw'omulekera ano tugamba nti omaze omukolamu akasente akamala onnyuse ogenze. No, omanyi tosobola gaana muntu kwogera kyonna ky'ayagala naye era n'obiŋŋamba ku Sheebah omuntu n'oyogera ebyo ebintu ebitategerekeka eby'ekitumbaave nze nkussa akasiiso like bye tuyitamu va mu bino bye tuddawo ne tusinikasinika ku mannyo ku kintu ekikwatagana ne Sheebah bye tuyitamu naye obulamu bwe tuyiseemu okulaba ng'abeera bw'ati w'otandika okwogerayo yo kazambiwo biki olw'okuba oyagala bakulabe nti naawe gy'oli oyogera. Sikunoonyeza ku ssimu mba nina okunoonya mpola sisobola gamba nti nkwanukula enkuvume kubanga saagala nnyo like ebintu bino ebya Sheebah si bya content. Ebya Sheebah yabeerawo bayidawo abantu baalinga bamusangeyo nga bamukozesa content ng'oli amusanga nga yenna yeeyambudde ne bakola ki ne bakwata ne bapositinga all that yekyali bo kye baakolanga. Nze ne mulaba embeera gye yalimu ne ngamba tusobola obaako ndabika sinze yegamba ndowooza ndabika naye ndimu emyoyo. Omuntu ono asobola nzega olunaku lwe nasooka okunyumya ne Sheebah nga Yesu alimu eyo embeera ye gy'abadde gye yalimu nga buli muntu atyo omuliraana ng'abuuka bw'ati ali bw'ati nayogera naye nga waliwo waatuuka n'akunyonnyola ebintu ng'ayogera ne ku Katonda n'annyimbiramu obuyimba bwa kyaki bwa Yesu w'omuwa ssente afukamira n'akwebaza n'akusabira essaala Mukama akuwa omukisa ofune Mukama atutaase ne ngamba kati like nekimpa nnyo tokya ku bwongo nga kiki ekiri awo ate sitaani kyali awo atawaanya ono omwana okubeera omanyi ne sitaani yeegulumiza ayagala alage Katonda nti wendi baavuganya bali mu competition. Yes ne sitaani anti sitaani yali mu ggulu Katonda mbu n'amusuula eno ku nsi wali ng'akola gwa kuyimba nga mmwe muli ba sitaani mu abayimba. Kati we yajja eno ku nsi ayagala ndowooza naye alage Katonda nti nange ndi w'amaanyi. Kati mu kumulaga amaanyi abalina okukwatayo abaana balaba abaana ba Katonda abasikeyo mu kyaki kubanga ebyafaayo bya Sheebah yali muyimbi mu kyaki nga gwe bwe wali. Nze saayimbako ate mu kyaki nga ali musajja wa Katonda nnyo. Tuli nze ndi mu Advent naye wagwa saagwa naye sikyasaba. Advent banywa enjaga ate we mba nywa enjaga njinywa ku lw'aba Advent. Aba Advent bavumirira ebiragalalagala byonna gwoba obinywa kitegeeza wagwa. Gwe singa okeera n'okwata akabizi taatawo famire yo yonna ebeekakutte oba be baba bakutumye mba muvuddemu waddembe n'okunzaalukuka kati topalapalanya wagwa. Kale mu ddiini no eddiini anti mmwe ekibatawaanya mumanyi bano abakeera n'ayambala obusuuti n'ayambala eminagiro simanyi biki sapule tezimuva mu bulago n'akeera mu kyaki n'atuula wali kumpi n'ekirabo awaayo be mumanyi mbu be basaba. Aba Advent banywa enjaga mukunja mu Advent n'abamu abaginywa mukunja mu Advent naye nga atanywa enjaga. Lwaki omugana n'ava kunja waddembe lyonsalawo oginywa oba obutaginywa. ofunya omuwagizi sebo mu Advent taata. No like nze n'ensonga zange zanywesa enjaga ndala ate enjaga naginywa nvudde ne mu kyalo nasabanga tuli mu kyalo ewaka okusaba kwabanga na kwa kibooko ssebo tebyalinga byakuteesa mu Advent eddiini y'Abadvent va ku zino eddiini endala ze mulaba eddiini y'Abadvent we muba muli ba Advent erina amateeka mangi era wotaba focusation nnyo. Mikwano gyange b'omu kyalo basaba mmere kuba bafumbayo emmere anti yo ku lunaku lwa Ssabbiiti teba okufumba emirimu gyonna gikoma Lwakutaano akawungeezi ne mwaniriza Ssabbiiti tebaayo mulimu gwonna tebaayo kola kikufumba tebaayo kola ki mwegadanga wabula oyagala okwegaddanga bannange. So yeddiini y'Abadvent naye nze nanywa enjaga yange ate era newe nanywa enjaga nanywa enjaga yange lwa nsonga zange endala nga muntu
saanywa ku lwa ddiini, saanywa ku lwa famire yange. Nze ne famire yange yonna bakulu bange bonna bambala masuuti babuvunaanyizibwa bakyaki nnyo. Jasi nze neebaza Mukama nti ate omuyaga ababuutikira. Sheebah, wafunye ennyumba, wayingidde ennyumba empya, owulira otya obudde buno? Mpulira bulungi. Teweegomba kudda ku street? Twegombayo. Eddagala olimira bulungi? Bani bw'oyinza okwebaza bakubeddewo ku nsonga y'ennyumba? Mukunja anti Sheebah. Otadde biki mu kamwa Sheebah? Mwana yatandise ofuna ennaku zino obadde okyebaza, njagala obeeko beweebaza olwa ennyumba. oba wafunye olubuto mwana wange? Wafunye olubuto? Si lubuto, jasi amalusu gadde geesonze mu kamwa naye nga siwasitukawo gena. Mukunja wakuteeka mu byekisiro okufuna olubuto kitegeeza weegaddanga. Segaddanga nze. Weegadda wakoma ddi? Nakoma ddola otatoma olubuto luli eryo lwavaamu nekoma ebyokwegatta oli omwana wange yafa. Tubadde tukyebaza bano oli Mukunja. Mama tubadde tukyebaza mama baani be twebaza abakubeereddewo wammwe. Mukunja ono nti ne gundi ani ne gundi ono anti Sheebah kuba ne baabazze okundabako nze era bamanya nti ki nti bazze wa Sheebah kumulabako. Era Mukunja ne mugaana omugamba tugende okusula weewali lwakuba ye naakola n'alemera basoko mpe i5 wamma wenyini asobola omuwa okusula mu nnyumba yaffe eno gye tuva okugenda n'atwala waddembe kuba oli omuwala ali bibye naye ali musobola omukkiriza Mukunja n'asulamu bw'aba tabukira ekiro? tasobola. Mukunja omumanyi oba mumukuba? Alisobola, sirina mpisa mbi. Anti ng'abatabukidde ayaga kwegaddanga. Ebyo tabikola Mukunja. Sheebah amakwata obutaano. Mukunja nakulabye ku vidiyo ku TikTok ya Sheebah nga Sheebah ogamba emizimu biki mbeera yabadde etya ate? Sheebah alina ebimutawaanya naye ng'eyo tetunnagendayo. Twebaza abantu bonna abayambyeko Sheebah. Oli ne waaba amusabidde busabizi ssaala. Shakira weebale nnyo weebalire ddala. Princess Shakira, Doreen Jerry, bannange Doreen Jerry, Mukama Katonda mwenna nsaba babe musinga okwagala. Olwo n'omukyala bamuyita Don Reza Wiziti atugamba naye ajja abeerawo ku kyennyumba naye tetunnalaba gundi ye naye ku lunaku lw'otaaliwo yaleeta ebintu n'abiwono Sheebah n'amusuubiza ajja kubeerawo era n'agamba ne ku kyennyumba mumunoonyeeko bamuyita Don Reza. Bambi Don Reza saakulabako sibaddeewo naye weebale nnyo weebalire ddala. Enju gye twafunidde Sheebah obuzibu kati bwendabye obusooka terina like twamufunidde omuwala owokubiri amukuumako kuba twakitulamu nga Sheebah osula mu nju yekka obulwadde bwe butabuka ekiro tewaliiwo atukubira simu kutugamba. So waliwo omuwala kati kali akatanda kolabye sayidi eri omuwala oli kwasula kati gulo mufaliso gwolabye wali wansi ku seminti Sheebah naye waagwawo. Yangambye ayagala ekitanda, ayagala TV, ayagala bingi ebyetaagisa naye Mukama waba yamugye ebweru n'afuna wadda ebyo tukkiriza naye Mukama ajja bimuwa. Then ekizibu kyendabyeyo omanyi kati Sheebah naye obeera naye tomanya nti yafuuka serebu maze kutuuka eno kati atutuuse ensi n'ensi ekuŋŋaanye oyinza okulowooza ensi n'ensi oba abaana abato kati basobola bamumalako emirembe bali abavudde eri we bamuyimbira bayibuli gy'olina kati mba njagala ate n'abeera mu kifo. Era baba banjagala nga baatwagala ffenna kuba abalala obalabawo tebaliiwo. So kye tujja okukola katusabe Mukama emyezi 3 gyano we giggwako era nayogedde ne Sheebah tuyiiye 3 we giggwako tuyinze mufunira awantu awasingako okwo ku wano Mukama nga like asobola owummula akadde kajja tuuka katanatandika ttawukanya olw'okuba nti tukyali mu mbeera eno ne waliwo agenda okutuuka ng'ekituufu akoowa ng'alina okukomawo nga waabazeeyo aba agenze kuwummula. Gwe tokimanyi kye bayita kubeera ng'osula awantu nga buli omu ajja akumanyi. Jjukira buli ajja aba alina kyakugamba. Kati ne lw'okomyewo ng'onyiize obeera mu life ya being popular nga buli muntu akumanyi buli akusanga oba gw'onyiize ye tebimukwatako oba ayagala kugamba ki ayagala omuwa ekyo kyakumanyiiko w'omuddamu obubi ng'agamba kati keeraga kati kimukalabe tekamaje obitegeera ebyo bwe bite. So katusabe Mukama emyezi gya wano 3 we giggwako
tukyuseemu tufune awalala ebyo ebyomunju byangu tujja Mukama ajja tusasira mpola mpola ketukwasizaayo nga tumuteeramu Sheebah mu nnyumba mu bulamu ki gwe kyoyagala? Mulamu ekitanda, mu bulamu TV wamu ne leediyo n'essimu. Oyagala n'essimu? N'engoye okubeera nga nkugulira leediyo Sheebah eriwa? Antifa yagitereka n'ogamba mbu oleeta flash. Bayibuli yino yo yagifunya agirina. Ogisomako ekiro oba ogiteeka mitwe? Ngisomako. Bw'oŋŋambye olina akanyiriri ke wasomye ejjo ekiro osobola okatusomera? Sheebah mayo soma Oluganda. Njagala mubikulire nze kennyini Sheebah abeeko waatusomera aneeno akanyiriri waneeno nkakase nti Sheebah Bayibuli tatereka ntereke mitweto osobola omu olunyiriri n'akola ki n'alusoma. Naye nga bane bakadde baffe bonna Sheebah yafunye ennyumba twebaza Katonda ennyumba weeri kati abulayo kimu kyakkola ki funa bigenderamu. Sheebah njagala onsomere kaneeno aka 29 kano tuli mu ngero. Wasize weetakula Mubiri gwonna nga sibitegeera. gukusiiwa Akalaka njagala nsomere. Tuli mu ngero 3:29. Gosiiwa. omubiri gukusiiwa kale ngenda kikolako Tuli kusoma. Tutandikirewa Kano aka 29. kano. Abawala bangi abakola ebyokwegendereza naye gwe obasinga bonna. Namba 3. Kali mu ngero 3:29. Njukira weekanga. Abawala bangi abakola ebyokwegendereza naye gwe obasinga bonna. Sheebah amanyi n'okusoma n'Oluganda nze mwana bamuleetera Bayibuli Sheebah yasoma Bayibuli n'engwawo ekigwo ne ŋŋamba sitaani alina effujjo. Omukunja bino bye twalabye sooka otunnyonnyola embeera gye wagamba. Nayogeddeko ne waliwo muganda we gwenjogedde naye ku ssimu n'aŋŋamba agenda kujja nnyinnyonnyola ebisingawo ku byewaabwe ebyo era wanaabazze nja kubategeeza mwogere naye abannyonnyole deep ebikwatagana kuba kakati tosobola tegeera byakika n'obimalayo. Nange mwennyini Sheebah ono tuba naye lwakuba nti nange ndimu oba misambu oba ndimu nsobola okwaŋŋanga buli mbeera naye waliwo embeera etuuka nga naawe otya omuntu ate nga muntu munno. Naye kati ffe bye twabirabanga ne ku ssomero gye twasomeranga ng'abaana bibakwata era ne tuba mu ddoomu ne bimukwata n'ayogera byayo ne mubaawo kitegeera. So muganda we antegeezezza nti agenda kuddamu ankubire leero essimu tukole pulogulaamu ajje. Muganda we bange bamuyita Sekweyama muganda we. Sekweyama. Omumanyi? Luboyera ndooza. Waliwo Luboyera waliwo ne Sekweyama. Sekweyama yakubidde essimu. Sekweyama ankubiddeko ku ssimu twogeddeko naye. Ojja kuba omuga kuba abeera eziro obwe. Ye mukulu oba ye muto? Kale baatuzaala 7 naye anzirako we yafa. Yagwa mu mazzi yali mulenze ng'akuzeemu muvubuka. Kakati ate oyo yali adda ku oyo. Sekweyama. Ewaka mulinayo ku ssabo? Luboyera. Nze simanyi na banzijayo ndi muto. Okay, Mukunja ndowooza tumalirize waneeno tunakyo tukiveeko. Jesse twongera kubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala eddimu eddene lye mukozi abatuyambyeko kuba naffe tetwesobola kiri awo. Waabanga atuuse wano katusabe Katonda atwongereyo n'ewalala. Sheebah basobola omufollowinga sofa akawunti ye eri naye Shifa ye mwangu. Nammwe aba Expotv basobola bafollowinga updates ezisingawo ku byono omwana. Ennamba y'essimu kambawe eya Shifa kubanga nze ebyange eriyo n'ennamba zootakwata ezimu ginoonyaawo mbiro. Bakadde baffe abali ku Expo nagambye edduka noonya aba Kyabeeyi application osobola okulanga oba n'okugula ebintu ku ssente ezisoboka. So genda ku kibanja kyabwe www.kyabeeyi.com ensonga zitambule nga za mulembe nnyo. Mukunja ennamba ogifunye? Ennamba ya Shifa eri 0753 772 08 0753772108. Oyo w'omukubira kyangu nnyo kuba ye mukyala munne amubeera ku lusegero obudde obusinga. Ebyange we mba nange nywedde ebintu byange mbasa essimu mbasa nange simanyi mwana. Sabira Mukunja ave ku njaga egenda mwonoona. Njagala agiveeko.
Tukweyanziza gwe omulungi yatandika story eno kuva gye yavanga ennyumba ya Sheebah egudde n'olwaleero lwe tulinga abagifundise ng'ayingidde mu nnyumba eno. Ebyogeddwa byonna obiwulidde. Lubaale w'omulamu tasamirirwa ate giva ne gye bugenda akuddira mu luyimba tatera luwoomya. Aba El Shaddai b'ensonga za kasente bane munoonyeeko omukadde waffe oyo ate tugenda mu Xmas ensonga zitambule nga zaki za mulembe. Expotv subscribing muganda wange ebyokya twakatandika. Tuli ku Twitter, tuli ku Instagram, TikTok, Facebook ne WhatsApp number yaffe weeri oyagala kulanga business kutumbula kitone kola naffe eze namba genda mu inbox oyogereko ne bannaffe ojja kulanga